This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Wetegeka okukoleza okumanyako okwefumiitiriza n'okwagala nga tutongoza ekitabo Abaganda Abasukkulumu mu myaka 2024 ekyawandiikibwa Muzeeyi Magala ow'Ebunyaaka, ekitabo ekijjudde ebyafaayo obuvo n'obuddo bwa Buganda n'abasajja enjasabiggo, ekitongozebwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano 2025 awo ku Theatre Bonita. Jangu osisinkane Muzeeyi Magala ng'awerekeddwako Misa Kisemakula, Princess Amira, Bizonto Comedy, Mary Hart Stumbetu, Kazibwe Kapo, Hassan Nduga n'abalala bangi. Kati jangu ofune kopiyo ogulira okumanyako ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano 2025 awo ku Theatre Bonita okuyingira $5,000 ordinary, VIP $10,000, VVIP table ya $2,000,000 nga tutongoza Abaganda Abasukkulumu mu myaka 2024 ekyawandiikibwa Muzeeyi Magala. Boda kyeyamukoze niya boda yamukuba boda yamukola naye awonye ekintu yavuddeyo ku kitanda esebo yama njagala kugenda nja kufuna wano piki aliwo wa boda wanaaliwa gwe mukozesa waloga yankubidde musango begendereza kye bakoze junior naye waliwo abajita right now erina abavuzi abegendereza esomerawo kati teekamu 4 points. Nena ku meetinga sweet she. Ino yayiseemu dda maama najja. Kale. Tugende. Jalani kumena. Otwalanzi. Kwacho obuze ekyo kibuuzo. Akantwale gwe fasi. Era ngenda. Kakati ngenda. Bana tujja kwatagana. Tuka malofu itamu wano. Malofu kuba oluseke luno. Yes, kale tugende. Talents Limited Batusako Nakongora Idadi Dance Mundabuli Kunkuna Amana Muwala Yifuda Tamudira Together kwa live Toronto, Canada Kuthate Gordon Mackay Road and the second edition of Emperor Orlando Experience Mainga kumina msamu kumi bila bini mwetano Gata tamude yeka Hadina Jeno Megadi Okinga $9 VIP $10 Watu tasende Emiyangu sawa 12 nga jagundua wanta Osumula kweza e-transfer Ku emprolana@gmail.com Wakole booking izo na Kuwa mkaga nyamusanvu 570 Awonga tuku watebo ewiyo Tugenda kuwa kulukoba Live band Ne True North Reggae Band Tosubaba DJ Wakabi DJ Selector Team Z DJ Mountain DJ Evos Nabalala Banji Abantu Scarborough Downtown Richmond Hill, Mississauga, Durham, Shepherd, Finch, GTA, Toronto, USA, Greater Toronto, Paka, Ottawa, Guno Mukola Gwamwe, Saudi Gulu, Binono Bitegekidwa, Orlando Events Talents Limited. Omusajja omu yannyumiza ekikola kye yalaba mu bwenzi. Yagamba nti omusajja omu yagenda n'ayenda mu maka. Mu kupakuka ennyo ng'awulidde nti waliyo emmotoka ejja. Mu kwambala yayambala nnika ya mukyala. Wallahi n'akuuliita n'adduka. Mu kutuuka awakaawe okweyambula nga tamanyi nti ataddemu nnika ya mukyala. Kyokka yeeyambala omukyala alaba. Yeeyambula bw'ataddemu nnika. Mukyala n'amubuuza ki kino. Yeekaza byamubula n'akala olukala lwesisuubira nti gwa magezi gaalizze oba kubanga yali gwe naye yaddamu mukyala we n'amugaa nti ndowooza mu kupakuka wano nga nva wano nayambadde empaleyo. Omukyala kyava amugamba nti ssebo mu mpale zange eyo teriimu, sigirina mu mpale zange, njagala ombuulire empale eno ogyambalidde wa? Kyava omusajja akala n'amugaa nti nnyabo
eno empale nagijje wano mulaba obwenzi bw'alemerako ennyo omukyala n'atambuza ebirowoozo agamba oba mikwano gyange bibeeyambulira wano naga oleeta n'emikwano gye ne beeyambulira wano waba ne bantuusa naga kirabika akazi katone keetonda sonyiwa nja kubuuliriza mu mikwano gyange kakati ataawo omusajja n'addira omuki n'amuteekako omusango Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Wali obadde kaawo ne weegomba okuvuga ku mmotoka ennungi ng'eno nawe n'obeerako mu bantu b'ebitiibwa abeegombebwa. With Pride Microfinance kisoboka ddala. Jangu oggulewo self-otegeti account osobole okutuukiriza ebirooto byo. Ate mwattu account tekusobozesa kufuna mmotoka yokka, osobola n'okutuukiriza ebirooto byo ebirala. Oyagala kuzimba nnyumba, oyagala kugula kizimbe, oyagala kutambulako mitala w'amayanja. With self-otegeti account kisobokera ddala. Jangu oggulewo account eyo otuukiriza ebirooto byo. Ale luzungu kale kazuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda mu kujjira kutoka ntoko nimbuzi ndyefuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange. Abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda weegiwaaminge. Abaweereza buno bukeeke obutini singa baabu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Story gye tuguzaawo ya obwenzi ndowooza olaba gye bututuusizza. Amanyi gwagenda okulaba video eno ogenda giraba on a Monday morning. Yes, we are tuyingidde ennaku ezisembayo eza April. Olwo nno tugenda okukwata koota esooka ey'omwaka eggwako. Wagamba guno omwaka njagala kugula ttaka. Guno omwaka njagala kuzimba. Guno omwaka njagala kufuna lubuto. Gikuggwako emyezi. Emyezi gikuggwako era omwaka guggweko tunyiigire. Work hard. So get out of bed. Bali mu Uganda wano Africa abasinga it's a good morning. Bali mu Asia abasinga it's a
some parts of Asia it's a good afternoon. Ate walo ifemunga it's a good night. Yes. So whatever you are, Monday motivation jenkuwa ntiteri chintu kisinga kunyuma mbulamu ngango ina mwaka senteko. Even if you're ugly, you will win the most beautiful woman. Even if you're very ugly, you'll have a handsome man who doesn't want to work. So go out there, look for money. Binebirala byonna byonna era kino era kiri. So njalo bakulisayo banaye ku Saturday twali mukuziika papa yatufaako. Papa yafa. It's very unfortunate and trying times. Kati ndowooza mu nnaku nga 10 Conclave egenda kubeetuula. 10 tebagenda tandikirawo. So mu nnaku nga 10-15 tugenda kuba tulina papa omupya. Abafirika bali eyo naffe batuhwemu. Nga mwe bakyakozesanga ebisodde. Monster ne mu storybook and the monster came. Nga it was black. Omuzungu ajja gaana omukisa gw'omuddugavu. Papa ajja kukola ati bamugaye bye-bye. Naye waliwo kye bagambye abantu 25,000 gye jazze mu kuziika papa. Away from the previous atali ono Benedict. Pope John po bagamba abantu 8,000 beyiwa mu basirika. Bagamba nti drastic numbers eze zigenda wansi. Era those are going to be, I think, there will be some of their points of concern. Nga balonda papa omupya beta kati okufuna papa agenda one okuleeta reforms is fitting a modern day. And yeah, but anyway, bya papa. Now baby Gloria bakoze okukyala. Nalabye omwami yakoze gomesi ya baby Gloria ya red. It was really beautiful. Namulabye nga agitulaga agisala na biki. So it was quite the function. Mukolo gwade gw'amaanyi naka video omukulu Jonas ke yatuteereddeyo family yenge etuuka biki ebyo naye mama wa azina bati. Mami Gloria yansuubiza nno okumpita ku mikolo. Baga nti okwanjula kuli mu June. Nanga kasuku we shall see if we shall invite you. Bampite naye nja kujja ne ya Bereya. Mukolo gy'abalokole soda nagondi sijja sobola. But it was quite the function. But okay, bambi. Love is a beautiful thing. Ate tewali kintu kisinga mu byonna. Love ne mwewasanga mukyali bato. Ne mwewasanga mukyali bato bambi. Ne muwulira ebizibu ebiri mu bufumbo. Ne mukola kimugendo yingire no myaka 4 nga mwaguma deddiba. So baby Gloria rakweli ya baby lyejjeko mukwano. Ya baby onotera kuzaala mwana wuwo nga atera okyali baby. Kati oyo tunamwita baby wa baby Gloria. Yes, but congratulations, dear. Omukazi yayimba what can bring you down. Tuba tujja kwogera. Neto ta Jonas wo. Tubeera tugenda kwogera buli kika kya kigambo baby Gloria. The naysayers. They will talk. But don't touch it. Tochikola. Tova ku mwami woyo Jonas Bemt. Mutulubye mulumye abalogo ab'emitima emibi. Nino omuwala gwe nasanga ali myaka 4. Kati no baby Gloria ye papi yacho okuwasa. Wadiba. Namugamba wadiba tuleke. Boba wadiba tuleke reverse. Yadiba tuleke. Tulinde mu. Yes. Tuko wanaffe nga abantu. Wait a minute, wait. Stop at that. Neba naye mubulisayo mulaba it will end in tears. Ne mukolimane lekerawo. Don't do it. Yes. So ye mbeera nga bweyimiridde awo ewa baby Gloria, congratulations. Mugende mweri. Did I say that? Naye era kye bajja okukola abantu bangaye kasuku oyitiridde ennaku zino. Banaye eno wiiki guno omwezi omupya gwonna kansabikeko ku bigambo. Waliwo season ejja. Banaye nali Kyaddondo ku Friday wakwata Friday ne Sunday. Nali awo abaana nga bagula ennyama bagula ebyokunywa ne babinjira awo oli najja nagamba Kasuku we love you so much. Abantu beeyongedde okwagala Kasuku banaye. Simanyi kye ngenda bakolera naye nina kye mbafumbira mu maaso awo ate ekigendo kyusa embeera.
bannange mugenda nyumirwa ho mugenda nyumirwa nkireeta mu maaso awo. So yeah, that's like what's up. Naye awo nga tuvuddewo ntuyo nga zimpitamu anti walagi onywa walagi n'omwenywera zonna ne zikukka eno ku mugongo nziwulira eri mu lunnya bana ziyinza okuyitamu ojja kunsonyiwa bana oba ndi ku kyennaku zino I'm on fire. Nze Alicia Keys gwe yayimbako this girl is on fire. Akapapula kaliwo mutyaba wawana wembadde mpandiise. So yoyo baby Gloria. Now nalabye Dolly Bondo yavuddeyo ng'agamba ntambi jangu soko jolabe Shalom alazeewa soko je twogere kantu ka Dolly Bondo kano mukampeeka analysis nange kamba sikemu akantu ayemna Dolly Bondo stress killer Dolly Bondo unstressor yeita unstressor ya tu stress bobo ina comedy what Dolly Bondo bobo ina stress he unstresses you he never did that ayina kagundi ke yataddeyo yagambye atya yagambye industry ya comedy ya Uganda buli agirimu asana kutugibwa aveewo baregistering a new entrance because there is no the comedy industry tekyaliwo teriiwo yagwira ddala Dolly Bondo bwatyo duka Dolly Bondo yasooka okugwa ye Dolly Bondo tuyamala ku myaka egyali gisukke etawonte gyawera kyemanyi Dolly Bondo yabeerawo emyaka gyawera ayina okubanga yayingira emyaka nga 10 waliwo kye bayita okubeerawo living nga wooli but when you don't matter bebo ba Dolly Bondo ng'omuntu yeso omulaba waali obadde olina ky'omaliriza wali. Do you want to finish your call? You were talking to someone. Do you want to finish? I was trying to paint it. No, had you finished? You had finished. Jesse, paint the picture about how it's gonna be. Naye comedy ye mu Uganda, twetaaga tuddeyo to revising. And I think for starters, comedy kati alina ova ku stage. Kuba n'ebweru comedy atandise ova ku stage yazze ku TV. Kati tujja kuyambibwa nnyo comedy bw'anadda ku TV. Baddeyo ku standards zaabwe ziri. It becomes weird okola comedy bw'osanga oli mu audience. I know oyagala obeere nga gw'okolera ku comedy. I don't know if they don't do prep for the things nga bajja okukola. Kasuku industries ezisinga zonna nali kigamba Shalom awo. Waki bayita calling. Kati aba believing mu bya Katonda amuntu mugamba divine calling kiwaako ekizambo ene shaka ya kitugamba nti okuyimba has to be a calling si kumala gajja kati ati ye naina okutwaliza mugenda kuwa theater genda even film ina back calling naye oba toli called you get trained okitegeera n'oyigirizibwa ekintu n'ogenda okukiyingiramu nga you know. But atuwa wano yena okutwaliza whether music, whether film, ne theater, stage, now even stand up. It is a matter of someone unemeredde obulamu. Kanji yeyo. Ogenda okulaba nga bakubyeko act ku stage. Ngeguse. Ntono ye Shalom najja ne bakuba obugalo. Tomanyi Shalom yakola ko comedy. Bagobe embwa Pablo yagobe embwa genda. Ngambo why? So you can't tosobola kusesa demba. Tuko wanaffe ng'abantu. Yes. Kati ya comedy wa Uganda sawa zino kasoko abana nga balemeredde nga katuge tuyiyeko ko mu comedy and before you know abamu ne kiroka but abakirosezza nga kirose baba bamisinze stages zino ez'okuteekebwa ne kituka ekiseera nga industry balinyanga bagundi ba pirates b'oku mazzi kugibbako bagende ne music bwakitowe kiri tulina ba pirates bangi ng'agamba nziruse naki mu industry eno kukuuliita temu nacho nga tebateeseteese genda kubeerawo myaka emika emirala nti even after nga tuvuddewo tukyasobola okuba nga tukyasobola genda ku stage naye nga kwe tukyalya maybe in production maybe in okola scripts ezo Guy Hannington Bugingo Buju alidde ku theater outside the stage than the stage Buju
akola zi concepts ezenjawulo bulango biki script writing n'ebirala kati yasobola okubeerawo minus even nti tebataddeyo fun factor nga teriyo omanyi lwaki kubanga bujingo yateekebwa yakola drama and film n'akisoma n'akitegeera bulungi nnyo kagamba akinamu passion ayagala kibeerewo even n'abatali ku stage. Now the likes of the Dolibondos who are complaining, yes, Dolibondos issue ntuufu, but it's also part of the problem, or was part of the problem why we are having now bana abalala bagamba nti tuba ejecting ojukira tazanga PlayStation nga you forfeit the game nga bakulemu nga nyaziro let me forfeit notandika bupya kati yes, this industry ya comedy needs a forfeiting, but then the Dolibondos were also part of the problem because the budget tekera wegenda kubera myaka 10 bonga tabachali ku stage. I think this week Mutiaba mpandikirawo week eno tugenda nonyako abantu abamu abategera comedy industry bulungi. We have an in-depth discussion ku comedy nadala wa stand up oyo they repeat tujja nonya Uncle John yes, John Segawa kawandiika awo zizinga bantu abatuufu abo because zizinga naye muteeketeke nonya yakola YouTube yetakyagala interview naye nonya bateeketeke togwabo gwe ku Shamian Shawa jangu mumpe nonya abategeke abateeketeke but in the bigger picture aina analysis ya comedy ennungi ye Madrat. I think they are part of the problem. Madrat ate bo baawukana mu comedy waabwe yawukana mukko kale yo tujja kuba emboozi tugyeyongeza. Now on to the big story. Bruno K ne Panda, they have called it quits. They seem to have called it quits olunaku olwaleero. Shalom soko je kati eddakiika emu tugenda tuula tuvaawo njagala tusooke turiwindinge tuva mu boys dormitory wiiki ewedde. Bruno K naye yava mu boys dormitory n'ategeeza nti Julius ne Shalom they are the only serious people abasigadde tatulabangako nga tuli serious. Is that so? Bwe yagamba yakigamba oyo mu message okirina mu message okyenda ka audio kayina olaze byange byakuwaayira kuba nnyo naye bagamba mwalinamu obuzibuzibu gwe naye nange nakiwulidde ku Shalom kyava ku ki Shalom nakiwulidde ku Shalom Uncle, now over them boys dormitory. I'm no longer in boys dormitory. That's my decision. But you are still my friend Shalom. But that group can't go anywhere. There is a lot of negative energy surrounding it. It can't work. I just wish everyone had your vibe, you and Julius. The vibe. First, we don't have the vibe. So enough vibe. Yes. Those are buloka. Yes. Kati yagenda ne bakola chimpanya. An interview Crysto Panda ina interview je yakoze nga nnyonnyola ewa Alan Cruz twagizannyeko ku Sunday Nation Address naye nera twagala okugibongera owulire ebimu ku byayogera. Njakwebaza Crysto Panda benavayo n'enjogera ebimu ku bizibu bye nasisinkana awantu awamu abantu ne baŋŋamba Kasuku you are a hater akivaamu yakiyita ekyato naye n'avaayo n'ategeeza nti Kasuku yali mutuufu era we nabadde ne ŋŋamba abaana mumpe naabe mu n'akatawulo. So abantu ne bategeera nti there is nothing personal, it is just facts as is. Thank you. Now soko tuwe Crysto Panda nga annaabya mu ngalo ate bw'onoomala ogenda ateera tuwa naye soko tuwe Crysto Panda nalaba ngo interview nga Kasuku ne Kasuku byayogera mulimu era byatalimba. Omanyi nze muntu awekitibwa abantu era wakimpadde ate nze muntu atawakitibwa wato kimpadde just nenkwesonyiwa bwesonyi naye nga nkulabira wala. So mu kampani zonna mubeeramu abantu nga I think era kino njagala ba boss bannannyini makampani bakitwale always mukole check up ne bakozi bammwe batopu bamwe bemulekawo nga ba manager nga baki basimanya head of what bayinenge gye bayisaamu abaana joli nti abamu babatwala nga abaana baabwe eri company vina tuzze kukola bro siri mwana wo
Era nalaba Kasuku nga yogera ngamba Kasuku was right. Wewe byayogera. There's some people that want to be praised in companies like as if they own the companies. Madam, Mama, Tata, Uncle, call me Uncle. Bro, you don't call me my name. You don't call me Crysto. You have to say Mr. Crysto. Tell companies ukubona bude gobaga so akufuna TV jenkolera. Oziishi. Naye nze nagamba the only TV I respect forever. Nze tebango bangako. Tebampanga ko tukugobye. Ola bakira bukeza nagamba so tugenda jo revampinga, we'll get back to you. Naye byonna bikolebwa abantu abeera mu ndeeyo. Abantu abasinga bakola mu company ngofuna ku sente oba ezimusinga oba kingoba ofuna sente kale nga yalaba tozigwanira. Ate maybe kimunyiizo oba simanyi. Nati neerabira nti waliwo time naye watuuka nga tebakuwa sente n'okola nnyo. Okola nnyo bazikuwa. Kimanyi kuba boss. So mubeeramu abantu eyo. Nga mu company ndowooza maybe nga gwe kyofuna oba kimuluma. Ng'oba engeri gye weeyisamu ng'oli bibyo tofa. Kuba nze bwenze abantu bensinga okukolera. Nze sina kamanyiiro. Sina lujanja. Nkola kindeese. Work move. Era ne kwena jao zijawo sawa 3 oba 4 zinsangawo bwe mala saa 8 mbanvuddewo. Sina kajanja umaye. So mubeera mu company abantu ababa balowooza nti ojja twalanga mami, daddy, uncle. I don't like that. Fina tuli bakozi mu company, respect me. I have something I'm adding on the company nawe. So abantu amu butabatwala ngayo bagala batwala. I think bayina engage bafunamu. Ate nga abantu amu babeera ba decision makers. Kati botamutwala ngayo bwayagala mu praising amu bibiita. Ate ndoza natandiko kizimba mu eyo mwana ono alina emputo mwana ono nenga ate munaye nze muntu amanyi principles z'emirimu. Wansasudde kukola nze kukola siwansasudde kujja kubibiita. That's how I work. So mu company ezo Look, so nazo badde okola ku NTV obadde wa results ezili positive. Anti kyevudde nkugamba nze show zange kubanga according ku mawulire gennina n'okuva ku T-Nation nze nasalawo T-Nation gwe wasalawo nze nabagamba sigenda kukola. Nagamba I feel right now omuntu omulala akole. Zisagala kukola kintu for almost 5 years or 7 years. Now, in that same interview, Crysto Panda aganyonyola ekyabaawo. Era n'atutegeeza ndowooza kyeyadagezaako tutegeeza nti eri show yabadde yali kati obuzibu anyway kati soka tulaye gundi ono Crysto Panda then tukomewo twebuuza obuzibu bwavuddewa. Yes. TikTok show bwe yakwata waliwo bakyali bange abaatuukirira besijja kwogera. Buno mugyeko mwana record yembi agenda kugira wadde olina clean name you as Crysto. Again, you know, and I understand. No, I understand where they're coming from because they know me. Because by nenge banda bamu. No, kugamba omuntu ayinenge jakula bamu no yina jakula. Mujeko Bruno. Tomuza agenda kula bisabu bye nyali agenda litanishinga. Ochegera. That is like death 3. Awo ngewe. Nibagamba musajja mwe chance na ye. Kanda bebwe kigenda. Omanyi omuntu wato mumanyi nnyo omwanga chance n'omutegeera. But I've never told Bruno this and I've never told anybody this, but I just want people to know where this comes from. Balekerawo kuzalawo omusajja nti senengamba omusajja mumuleke. So I took my stand as a person nengamba I want him to be on this because nange nali njagala be side ye endala from what people see simanya biki simanya bakazi biki nengamba musajja ina vibe kabeereko. I took my decision as a person ngamba kabeereko nekitandika okukola kyokwata nenetamu idea y'abayimbi nemugamba bla tulitimu ku bayimbi. The first artist gwenda contacting that time nali ngenza okulaba bebe cool kugundi ye wali nemugamba ko bebe jangu itemuko ngamba ngenda kujja najja nko bebe sindi azze gundi azze ate boleta abasitanga abo abantu bagala bawulira simugana nga kwetuli. Sina buzibu na muganda wange nze blood wemba sikuwa respect sikola nawe. I work with you because I know choli ate nkwa respect ate manyi kyongattako. Aina kyasobola okugatta ku kyo kyesobola. Aina nyina kyengatta ku kyo kyatasobola. So nze sinzawuliriza ebigambo by'abantu nze when I decide nti ngenda kukola kino nzo mmanyi.
So welcome back. Interview mugirabye ne wano. Obuzibu olowooza bwavudde wa? Kansoke katono. Okusoko clearinga air esokera ddala kasoko. Inze Frank Ntambi. Sirina any problem. At least jemmanyiko nganze with my brother Bruno. Maybe china basi magamba it takes two to tango. Yeah. Nginzo basi ina buntu mu buzibu na muntu ngo muntu aninako obuzibu. Yes. Zikaneyogerere nganze I don't have any problem. Era sifiranga ko any encounter ne Bruno. And in fact in the last week nali nkola show ne Saimo ku lokusatu. I gave my 10 minutes giving Bruno K flowers. Ngaba kamalo kola show ejo. Era nentekayo ne ka video ku TikTok yangera Bruno nagamba Frank ankwagala nnyo ngamba bannange. Wote bonjagala so sirina ene buzibu na muganda wange oyo twesanga mpia tugula baffe nawo ku Havana wade bulengula bane batukuba okitegeera so mwe buzibu buva ku maniyu kati tujja bulema jagula bira ku Havana jakulabira ku Pentagon Mall Bruno but just by the way nayenga there is no problem between me and Bruno Fanange. Yes. So where does the problem come from? Obuzibu obwa Champany. Yes. Okuyika. Yes. Ekisokera ddala ndowooza this public scrutiny buli muntu ayina engeri gya reactinga ku how they are criticized mu public. Then nekibaleetera okukola maybe decisions boze balaba ezinza okubanga zikola sometimes ezinza okubanga zizze buzzi naye nga zinza obutamalawo kizibu. Now the startup of Champany abasinga tetwamanya nti nebituuka neeno goge mazima nabo bayinza okubanga tebamanya nti no kibajja kuba n'ekintu ekijjofuuka ekinene nga bwe kyabadde kimaze okubanga kifuuka okusinziira ku interview gye nalabye ne muganda wange Panda yayogera nti nali ndi awo ndi waka ndi board nengamba kankoleze live ngenda okukoleza live ne Sanko Esther ne tukuba ekiboozi day 2 nenfuna abalala day 3 nenfuna Bruno nenfuna nani ne manage DJ Roger ekintu ne kitandika ne tugamba tufune erinnya kindi bafune erinnya so nabo mu kutandika kwabwe they never knew kintu kijja kugejja nawe ekintu we kigejja then you expect abantu from all different angles okubanga bajja kikuba goge mazima kakati abantu mu kukikuba mwe bananyini baakyo mu kiprotectinze kityanga na munswa kubanga abantu bo baneseyas bagenda kwogera regardless of whether you like it or not kakati abantu ne batandika okubiranga bakuba ekintu mpola mpola bakuba and then nalinda ba Bruno K yajjayo kawo yanagala in defense okudefendinga nga womumanyi kakati bannange banna Uganda temwagaliza buli kimu kyenkola mukivu you understand so najira mu ange already obera we victimizing nze waddeyo mu bantu nze mu lutalo naona kasuka sola kweyo I can't surrender myself wentyo okitegeera wabaddeyo Champany festival Buloba bade Forest Park bayodde Bruno K ne Crysto Panda chemanyi show ya Crysto Panda Bruno K bajja muwaayo milioni nga 235 zimubeemu linda mugamba agola akamotoka nanga asisobola fact ngena katika ko mipiira mpya akamotoka ko kamanyi tekanywa nimubuuza kati emmotoka wali oyagala ogulenga ekola etya ekito ekitegeera ng'emmotoka enywa nnyo obeera oyagala ekola etya enywa amafuta mangi oba oyagala enywe mazzi Champany naye mututeeri awo abantu bamulabe kyabadde ku Champany oyadde saha ku stage nonzo omulaba bas awo beebaza abantu bayise mu Champany. Well, today I'm here to thank you guys who came for Champany Festival. Team Champany mwebali mwena, thank you for coming and supporting. Ebyagenda obubi mutusonyiwe. Next time will be better. But all our fans, Champany fans, thank you. Now to you, to some Ugandan bloggers and YouTubers and media people, you people have fought Champany for a very long time. Live we atandika tebajja jikola tejja kumalako myezi ebiri giyiseewo tukoze charity tuyambiddeko abantu bwe tukola ebintu ebirungi temubyogerako show ya Champany etuuse tejja kukola ejja basala
ejja kukola ki emaze okukola kati munoonyezaayo something to try and confuse us. You're discrediting one of us, you're discrediting me, which is okay. I don't need you people to give me approval, bloggers and media people, YouTubers. I don't need your approval. Effort yange mu Champany Festival muganda wange Panda yagimanyi era agitegeera era bw'ogimubuuza agitegeera ne bafaani ba Champany akitegeera. You may think that I didn't contribute anything or you don't need to give me credit for Champany Festival, you bloggers, which is okay, but the fans know that we have both fought and worked so hard to make sure that Champany Festival works. Because the festival had both our names. Singa chatusala singira kati musinga kuvumanzi. Naye kati kikoze muno nyengeri gye mun discrediting ambalaba. These are the things Dan Flavor was talking about. Industry mafias. For a very long time, when something good happens, especially about me. There are so many bloggers going to jump about it. Bruno K, even other musicians. Let it be an achievement. So you people are trying so hard to make me feel bad. But that's not going to happen. I was raised different. My brother knows my effort and he keeps appreciating it. Because he knows I have a very big hand in the festival and in Champany Live. And he has a very, very big hand too. It's effort that takes two people like this. So bloggers, don't try to discredit any of us. Because you're going to discredit us, to Jakuvayo, I am past that level. One thing in Bamanyi, Bamanyi nti mwagala gezaako kumakinga feeling abubi now. I've been here where you, like mwaliwa when we are starting to announce the show. How many of you announced the show? How many of you announced the show? You didn't. It's our Champany family. Abantu baffe betwera nawo ku live ne bafaani baffe abantu postingira ko show yano era be bamu bebaze era be bagula tickets. So this is baby no Dan Flavor be abagamba. They are industry mafias who try to fight against people and the system. Mbukati people are trying to discredit me. Even when I sing a good song, you would want to discredit me. But at least I know that my fans love it. They download the music, they buy the music, they stream the music, and they still give me. To the fans of Champany Live, I tell you this. We are still going and we have bigger plans after the festival. Stay tuned. Don't listen to anything. They are going to try so much to fight Champany, but they can't. And let me tell you, you cannot fight what God has a hand in. You can't. We go to places of worship and pray. My brother goes to pray. I go to Fanero every Thursday and Sunday and ask God to bless each and everything that has my name and everything I have a hand in. So don't think that in Champany it's going to go up all the time. I've seen you've tried. We are not here to compete with anyone. I've seen you do comparisons. Simanya gondi. Fetukula chintu chaffe nga ffe chokola kiri mu kunyumira abantu. You get? So echo mukimanye that we have a plan, we have a strategy, and we are not about to go off the plan and strategy. So it's okay. Those are more the bloggers, YouTubers, media people. Yeah? You can go ahead and discredit me. I don't give an F. I don't. I am used to you chaps. That's what you do. That's why you see that I do my own stuff. When I do something good, you don't want to talk about it. If it's something bad, that's how you pick interest. When I do something good, you find something bad to analyze about.
Wekola ekintu ekirungi banoonya akantu akabi ke balyoka bajjamu mu kintu ekirungi. But I don't care. I do everything for God and my fans. Kakati mukuyiyayiya kwa Panda is someone amanyi business koge mazima. An entrepreneur. Yes, an entrepreneur. Nagamba guno mukisa tukufunyeemu ki. Nagamba Easter Monday koze eki etuse. How about nga kine kintu weda abantu bakifunye vibe ya amaanyi nnyo. How about nga event yange kubanga badde atera okubeera nga akoleraawo e Buloba Boxing Day 1st January and sometimes Easter Monday. Nagamba nkituume eki because buli kivulu nga obadde ng'obiraba kibako erinnya erinzo eriri mu vibe mu kaseera erinzo okuyita abantu so n'akyambaza erinnya Champany but event nga ye kati abantu abasingawo tebategeerawo him as an entrepreneur afunye omukisa nti balina ekintu kibali mu kubanga bazimba kirina erinnya litambula n'atuuma so it was about Panda okola kibaita naming rights n'azituma his festival his event then awo mukukikola obuzibu obasooka okukolebwa ne batayawula kubanga ebiseera ebisenga naffe ebisinga okubanga bitusumbuwa mu Africa ne mu Uganda ebintu kasuka okubikola vagalanda mukitegeera tubikola vagalanda kintu ng'ekyamaanyi temukirigistarinze temumanyi nti kati now this is besides being a show on TikTok now maybe it is a company it is a company to nainamu percentage bwetu nainamu bwetyo ekyo kibayambako ne bemba mu kigendamu nomanya what is your stake webale nnyo so kati omukulu ayinza okuba yali asuubira ekigendo beeraawo omwana n'alyoka amwokya obusatu webale nnyo because wali mu kutandika kyali kya vibe ne bagisigalayo so basigala mu character ya vibe kala business wejja yani batakitereeza nenga tize general problem sikuba Panda bokka but even mu music osanga omuyiminga ayina ne imagine nga tebalina contract babadde bona myaka 10 obukitegeera kakati ne kino eri ku last scene viewers kandi ne kino wekitobe kyabadde kyabaganda baffe kati kituuka bakipise ngomanyi Bruno vibe ye input ye effort ye yesibuusa maaso okitegeera event nebeerawo event webeerawo kye nawuliddeko one Bruno of course fena tumumanyi nsikwogerawo but Bruno you know asana kivola bayagambe fete tulina vibe mwe mwina vibe bukakasuka kala Shalom siye yantana Shalom ajja kujibisa ntabitajja kikola Shalom mujibisi yes osuta kati sijja kikola kati Bruno ye muntu asana omuntu okumujiragira okumubu sikubudabuda okumukunga okumusuuta kati kitandikira ku shoko nyini ngo saba susi MC tasuse asuta omulangira ki Bruno Kigongo so ye rume yo yavayo choje mwakola ne junior though gundo yabadde akola statement yabadde akola interview Panda he contradicted himself ose n'agamba kyo kyabaddewo then adamu n'agamba nedda MC nze yamuleta ali amanyinzi ejo nakiwulidde atamanyi Bruno K MC no sikutamanya tamanyi Bruno K but nga MC amanyi omugagga we yakoze eki yamulesere yamwadde akasente nawe neyo contradicting awo nempandiika awo nenotinga yes nengamba hati wano musajja kyagazaladde mutuufu yakiraba natukyalizinga ate nga yesana musaba kunzi kadukira Julius saba kunzi wa DP West saba kunzi wa FDC the city kati kyovola bantu awo kitandikira kati obuzibu obwado ekyade kisobola okusolvingibwa because someone abera heart emotionally no mulekao then obuzibu obwazze this interview Panda jakola Panda naye yagikoze mu kwagala gundi wano mu kufa kwa omwami ono yafuwa FDC oyo mu Rwanda mu kufa kwe waliwo rume yali egamba nti restaurant ye yali ne ajaloni batandika ayishati ajaloni ojukira bulungi nnyo nerinya ne bagamba Haruna mu Rwanda you understand Haruna nga tebana nakuziika mufu nava na clarifying yamubuza acho clarifying zatana naga bannange ebintu bino tulino biteekawo okwewala ekinzo kujja mu maaso regardless so ne Panda ne yageka ngine nkole interview eno clarify obemma beka waliwo ekyabaddeyo nga sente tezasobola gaba nante kya sente kiriawo kasuku but then also wabaddewo ebitambula jukira wano nga share the aftermath commentaries abantu you just taina mugaso byabadde bingi so the guy came out to clarify from the A up to the Z kati kiricho ogambe kya sente kyabadde wow the nitty gritty zezo kyekye kyaze wali mbuno bayingira mu kitunga kya vibe era in fact omusajja yagambye
nti wali mu kuteekateeka tukola activities ez'enjawulo. Bruno ye fascinating nnyo ne charity. Nze mmanyi byaki business kutegeka bivvulu. Okitegeera. Kakati we yali akola gundi ye wano. Wanaawulidde agamba oli yawulira ku charity. Aha. Nagamba nze yawulira ku charity yabadde ategeeza. Nagamba sente zisobola okubula nkana ezo. Kwalira. Nenga banga bayawukanye. Ebyo naye yabyogedde Crysto Panda. Kati ngamaliza naye nkuwa muzino muganda wange. Abasinda okuleeta obuzibu wali wenkugambye mu kutegeka ebivulu tukimanyi the input gy'oteeka muziba finances. Sente kupangisa A up to the Z. Ojjukira nsonyi oleeta kino but you know for the context. Ojjukira video gye twakola ey'oluyimba lwa Puzzle ne Bruno. Ya Kibaluma. Puzzle yatuka n'agamba nyo omusajja ataddeko pressure pitirivu nnyo tayese wadde n'ekikumi. You understand? Puzzle yakyogera. Oba kitegeera. So kikulaga nti ne wano mu festival eno akasajja kapanda kasobola okuba katunzeko ne ku byala atunze kateekemu. Ono munnaffe ayinza okuba yataddeyo yalese vibe. Oba kitegeera. Kyobola banti ono mu kuslatinga wano in terms of kwa sende bichi Bruno ajanga performer ng'omuyimbi yajjanga muyimbi nga muyimbi ajasasulwanga muyimbi so singa partner because input ya partnership ebeera nti no to dividing losses ne profits kati mu kuzidivide I mean mu kuzisharing profits and losses on the table wajjana ki obuuza Bruno K toberanga David Utali ayimba nti mubbi ajja nakaveya achagenda na lole gundi agira mu spirit eyo yawayo moral support anti kati moral support wana mu dividing sente moral support ebeera dala equating ku sente oba kitegeera kakati awo ndowooza Bruno yalabe interview eyo n'agamba banna nange nina erinnya nina bafani bangi in fact sheyo abantu bagamba bancomplimenting anzaji bezaawo ate ngo wadde Genesis ani atandika share nanti okutandika n'okugibezaawo vibe ye Bruno nanti nkwetera side zizo mimba yingidde mu mutwe tuli mu nalo surgeon kakati obwongo wa Bruno nga ye bumugamba nti show champanya gwe Bruno Fernandez gwayiza Hoyland abatateeba Hoyland yani ye Crysto Panda zakiza yani Roger nokwala yalwala season namba twamulaba na kumulaba nenga bonabona bali akasedanga basatu bonabona bali okwo kati awo kyabadde it was about clarity and then someone who took clarity mu mbeera endala nalabanga ekyokumuyisaamu amaaso nalabanga ekyokumulabisa lwaki obyogera ssaawa zino abantu banga balowooza ekintu kyaffe babiri nobeera ng'okinyambudde kati yaleese ekike kyebayita ekiboozi kitandika leero ku Monday ssaawa meka ssaawa 3:00 era nga kiriwe kibadde abantu bamaze okuva ku mirimu. Okay. What up, Team Bruno K? Love you guys so much. Ekiboozi, see you on Monday. Charge your phones. Mutegeke data. Ekiboozi. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Shalom, what's your take? My take is one. Mukomyo obusosoze. Mwogera bino byonna sinala mutwagala ku DJ Roger. Yetadde ku Champany. DJ Roger yajja n'agenda. Abadde member Champany DJ Roger. Abadde achajja. Ngajja namala wiki ngemu n'akomawo. No ba kyaka baba mulaba lwaiche mu munyoma. Temumwogera nako. Where is DJ Roger? We want justice for DJ Roger. Cause twagala kunonya kuli banne tugamba Crysto Panda Bruno K. Crysto Panda Bruno K. Nete yagala banne DJ Roger yayogera ki?
tetunnafuna side ye so nze submission ye nganze Shalom Hajaji Kawesi nze saagala busosoze mu machi mu mawanga na ku Haiti na tina chero kuba DJ Roja mumpi temuogerako DJ Roja twagala justice ye aliwa maliriza omaliriza biki maliriza nze nsonga ngeriwa DJ Roja ate muogerako Champany naye abadde member lwaki yasirise so yebyo but life happens katono nnyo nze in China hope I might be wrong but in China hope there is still room for no they cannot consider omuntu ekali muntu akola ekintu ki buli omu kyawulirira mu ebintu abantu bezuule nze mutima wange simanyi lwaki China there's no fe kyatuyamba Shalom okwezula ne kwa YouTube tano yange senga nkyala kasuku but some things happen ebitu bikula amaaso so me I support Bruno K ne DJ Roja aba asobola na akoleyo ekinigulo nange mpagira Bruno K kye yakoze so Bruno K akole ekiboozi atandike ekichebe kimwocha kimwoche kati akole ekintu kye oba ugunje etuka ku boxing day atuja ku Kevina oba ku street yanjo akwa avanya tanya mje tumye ekiboozi festival tetujja genda tuwagira omuntu waffe we have loved Bruno K from the one for the road kale saa 12 ngenda kujja n'entambi awanda muliro ebimwogerwako mu boys dormitory ebyagenda bidda mwera naye twakozera interview ya boys dormitory ku 25 square bagirabe tenatambula bulungi bagende bagirabe wanyima omusota naye wo kasuku ofira nza I have a bone to pick with Bebe Cool albamu ya fia berry I have a bone to pick with Bebe Cool with the statistics facts ndabesi mujagendo jikuba bangobe kasuku baje kwa kasuku live mubere bulungi mwera bebe muntu anyaga tozantambi kulokuna mpaka kadde kugambe ntambi tujja sobola kukola we can't work bye The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko ndimbuzi nyepuno sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulora bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange